wana kuhoji hiyo jobanda nzeta mwenye mungu kuongea kusambe kubwire twewombeke tusabe baba era ndokutegeeza nti we tumalirizawo twembere nembeera twasaba era tamukasira kano nga ndete omukungu okuva mu Stanbic Bank ng'aziza kye beeta financial discipline ng'azizanga egyasobola okuba nga agema mu ssente nti waaba adigemye wasobola okuba nga alitwala abakyala enkulaakulana yaki ey'abakyala kyova omunambuliza wali mukusooka nti abaami tiiri oba mujakwira okubeera bakyala baimwe aye nga ekiranga olumosi kyabeere kuki ku bakyala abakulu ab'ebibiina betwese basabo ne bannyabo twemerere twanirize endogera ya Katuukiro n'engalo nga mbiwulira nga d'amaanyi muswaike engalo tuliyoni tumuwulire tuliyoni ngezizaako neyanziza so basabo ne bannyabo mungane tujje ku kinusi ekyokubiri ekiri ku agenda kuno era ndikwenda okutegeeza nti manager ow'eidinda aliwo era ndikwenda okutegeeza nti manager ow'ekamuli funda DJ eidha okuba nga tukomeraku obuvunaanyizibwa bw'ebese roles era eidha asobola okuba nga ayogera okuba nga alambulula ebigambo ebigema maze okuba nga mutaayo obukwenda bwaimwe eri omutizitizi w'ebyuma asobola okuba nga basabo ne bannyabo mungane era tugeete engalo twanirize okubaawo kwa lata waife Isaabalangira wa Busoga atuuse aliwo mukube engalo n'omuziro ogw'amaanyi kati kolatiro agamba akakukwidde okuboya ebintu bye baabitwala ngaye bakuwera akalooni in school. Now Katuukiro was asking what happened to me. I had a sister who was the Right Honorable Katuukiro Busoga, Oweekitiibwa Dr. Joseph Mubawala. Aye nga mu Stanbic Bank omwo mulimu ekikirezo nkani ekitongole ekyegeisa ekiri walala ni Stanbic Bank era nga kiri mu Stanbic Bank banasobola kulemera baba Katuukiro ndakuba nga amena ebitono byenfunye muzeena olwokuba Sebo Katikkiro waffe akikirire ekitongole ekyo mukwampa ogwo wabaka aliwo asobola okuba nga idda
atukobere ekinusi eky'omukolo guno. Wamaanyi obwaniza Katuukiro wa Busoga lata tusangire okubanga tukubona omukenkufu. Mwakaki okulangirira olutalo ku bwavu Busoga nga tuyambibwa ku Stanbic tudda kwira wano myaka 5 nga tulina lisiti ya buli Busoga omukazi nga bakyuseeko. Banange mwebale nnyo mwebalire irala. Ofisi yange munkolere flag eyindi gyenja okuba Stanbic. Mwebale nnyo mwebalire. So nikwenda okukulabula imwe mwena abakulu ababedde abakolowo ab'emiruka abanene abasoma ni diploma mudina ni degree mutakola bya busimu. Ate ndikwenda okusaba nga tuli kulonda parish councils edijja okukola mu PDM banange tulonde bulungi ababaire batwiba tuwonabona tutabayiza Rwanda kulonda ba LC tulonda abantu abasobola okuyamba Obusoga buno n'okuyamba programs that tuli kuleeta dona okukola ekyokusatu baba lugambo mwembanga nkuibye ninze muvowa mwide mutukobe kubona mutaife ku radio ntwaiba amataka gaime nga tutwibangako merera abali kubayibira irala Governor Busoga mwide nti ndimwiba amataka, but the bottom line is olali kutwibira irala lwali tuli musirikaku Wali tulisirika kuba emiruka bano. Ate nga amazima ga Katonda emyaka 2 gye mwaweebwa grace period obutasasula giweereku. Buli bajatandika kubinga abantu baife kubasiba ng'abalya sente bagula mu amataka basomesa abaana baibwe. Ko oli kulya mitwalo 3 nga bantu 10 abafunye PDM yo batokuza itaka tozimbye numba abana bati basomye aya ali kujja okufafula nani n'omukazi omunaku n'omwami omunaku n'okwonona erina lya government tusirike n'ekimala politics yawa tulikwira mu Busoga. As we get people to compliment us, complimenting means that you have done something and that people are coming to help you even achieve more. Unfortunately, we have received reports, and you have heard them from the women here. They are saying that these PDM people are bad. And the moment you say PDM people are bad, you are calling our government bad. The parish chiefs, the PDM councils, you are really letting us down. You are really letting us down. But the time is up. The time is up. In Busoga, we have a complaint that out of the 1 million shillings, 300,000 is going to the officials through very discreet ways, including holding on people's cards, holding on people's passwords. That tells you that if I can talk about it, we know it is happening. It is an open warning to the chiefs, the parish chiefs, an open warning, including the parish chief of my own very same ward, where I come from. We have been directed by the president. No leader will be a leader in this country if you cannot affect the area you come from. And I come from Busoga. So I'm not doing anything wrong to talk about Busoga first. And my first monitoring trip, targeted to finding out those who are taking these resources, will happen in Busoga first, before I go anywhere else. Our duty is to provide for Honorable Baram all the evidence he needs to deal with us, the civil servants. Right now he does not have enough, but we will give him all the evidence. We will support him. We will support our ministers, because if we don't support them, we cannot succeed. I will have no job if the president comes to Busoga and gets this kind of reports we have gotten today. Amanya gange bampita Catherine Pora
nga nze nkulira Stanbic Business Incubator. Kino kye kitongole ekiyigiriza abantu naddala bempita abantu ba entrepreneurs oba ba business engeri gye batambuzaamu ssente bategeere ssente engeri gye batagitambuzaamu business zaabwe bazitambuzaamu batya. Leero tuli eno e Busoga tweyanziza nnyo obwakabaka bwa Busoga okutuyamba okutongoza programu eno gye bayita Women Economic Empowerment Program. Nga programu eno y'abakyala. Tuzze mu Busoga nga twagala okuyamba abakyala nga tugenda basomesa. Tusuubira nti mu Busoga tunajjamu abakyala 300. Eno programu ya kusomesa abakyala 150,000. Era tusanyuse nnyo nti tubadde ne Katukiro obwa Busoga. Twagala okukubiriza buli mukyala ali eyo. Naddala tulowooza nti twagala nti abakyala abatandikako bizinesi edda nammwe abatannaba kutandika bizinesi naye nga munaayagala okutandika bizinesi mujje mwetabaale mu misomo gino. Tugenda basomesa engeri gye muterekamu ebitabo, engeri gye mufunamu ssente mu banka, bintu ki banka byeyagala nga mwagala okugyayo ssente. Tugenda basomesa n'engeri gye munoonya obutale. Kubanga omuntu ayinza okuba nga mulimi ali eyo naye ng'ate tamanyi bw'anoonya butale. Ebyo byonna tugenda kubibasomesa. Era tukubiriza buli mukyala yenna ali eyo nti mujje mu misomo gino. Tugenda kubeera mu Busoga yonna. Era already twatandise dda. Tuli wano e Bugembe. Era tusaba buli mukyala yenna nti bw'onoowulira akalango nga kakukubiriza okujja bambi jangu. Era tweyanziza nti basobodde otutongoza wano ku Bwakabaka bw'e Busoga. Era tweyanzeege. It is critical for you to know that today, in our launch at the Busoga Kingdom in Bugembe, we have said that we want to aim to reach 150,000 women. And we hope that in Busoga we'll be able to reach at least 30,000 women. We want to encourage every woman business person who is out there to engage in this program. It's for you. It's to encourage you build your business, but also to facilitate how you access financing, formal financing. We will be working in partnership with Stanbic Bank to ensure that women are able to access financing, to also save, to inculcate the saving culture, but also into bookkeeping, to ensure that your business is also formalized, because we are also going to support women businesses to formalize their businesses. The other aspect about this program, which is very important for women out there, we want to encourage you to think about also digitizing your business, because that is also important. It gives you a footprint, a credit footprint. So we want to welcome women across the 11 districts in Busoga, but across Uganda, because it's not limited to Busoga alone, but across Uganda, to join this Women Economic Empowerment Program. This is in alignment to the Stanbic Impact Program, where we aim to support women, farmers and youth. So we want to thank all the women who are here present, but we continue to implore those that are out there to participate in this program. So we want to thank you. Amanja gange Steven Seguja nkolera mu banka gagadde ya Stanbic Bank Uganda. Omulimu gwange zevunaanyizibwa okulabirira ebikolebwa kwongerako ku bizinensi entonotono awamu ne SACCOs awamu ne VSLs ne cooperatives okuziyamba okukulaakulana. Program eno Stanbic Bank yejeomemu omutwe nga egenda kukolagana ne banywanyi baayo mu byenkulaakulana aba Gates Foundation, nga program eno egenda kukwasaganya abakyala 1.5 okwetoloola Uganda yonna. Naye abakyala abasoga bebalidde empanga tutandise omulimu guno nga tugutandikidde wano, era tukikoze kubanga region eno nga bwe mumanyi tugenda kugiteekamu amaanyi, era nga bwe muwulidde byonna ebyogerwa
bakulembeze baffe, pulezidenti waffe n'abakulembeze abalala si be bokka naye n'abakulembeze mu byenkulaakulana bonna baagala tusitule Busoga eno eve mu bwavu. Kale n'olwekyo olunaku olwaleero twagala okuyamba abakyala bali mu bizinensi, abakyala bali mu Busoga, ng'omulimu gwaffe nga banka tukwataganyiza n'abantu abalala abagenda okubasomesa emisomo mu byenfuna, era awo tugenda kukolagana ne Stanbic Business Incubator, abo banywanyi baffe era betukolagana nabo. Ekyokubiri tugenda kubawola ssente. Ffe kitwagalira ddala ennyo, tuwulidde ng'abantu abasinga bagamba nti tewaliwo ssente, era oluusi bwe bagenda mu bano mpembuzi nkuwente ababawula bwe batyo bagezaako okutwala ebintu byabwe. Naye ffe kye tukoze olunaku olwaleero nti amagoba tugatadde wansi, tugenda kuwola ku bitundu 10 ku buli 100 buli mwaka. Ate ekyokubiri kye tukoze nti n'ekyokuteekayo omusingo nakyo tukijjeewo. Ate ekirala era kitulongoosezaamu nti osobola n'okukozesa akasimuko n'osaba essente ezo mu byuma bya kalimagezi. Kale n'olwekyo ffe kye twagala okusinga ennyo okukola okulaba nga bizinensi zaffe ez'abakyala mu Busoga zino zikyuka. Kyetuva tuzze okutandika n'abakyala mu Bwakabaka obwa Busoga. Abakyala bano betugenda okuwola, tugenda kubawolera mu bibiina byabwe okusinga eddala ennyo. Ekyokubiri kye tukoze kuba betuwola ebibiina, ebibiina bino oluusi bibeeramu n'abantu bangi 2, 3, 5. Tibwetuwola ekibiina tugambe tukiwoza akawumbi kamu oba emiliyoni 10, ate nabo bajja kuwola bammemba baabwe. Naye era tubasaba nti bwe tuba engeri nti tubawoze ku miwendo mitono nnyo, tusaba nti bwe mubaira mugenda okuwola abakyala bannammwe naye emiwendo gikole ki gibeere mitono. Ekyokubiri twagala n'okuwola n'abakyala bennyini abali mu bizinensi zaffe, abali mu bizinensi eyo mu butale, abalina amaduuka, abakola cyakala, abalimi baffe, waliwo abatunzi b'ebalaani, abakola mu saluuni, abalina bunnasale sikuulu, waliwo abali abalunzi, bonna twagala kubawola. Kituba twagala mu bizinensi mugyoganaizinge, mujje tugende okubawola nga mwesengese bulungi nga tetubabuuza bintu bingi. Kyetuva tutandise n'omusomo nti bwe mumala okuyita mu musomo kijja kubanguyira nti bwe mujja mu banka akasente mukafuna kyere. We are looking at 3 major pillars. The first pillar looks at lending at the lowest rates. We give them rates that are affordable at 10% per annum. The second one, we look at capacity building. Capacity building is that we give them technical assistance, we help them in governance, we help them in understanding their financials, in managing credit. At the end of the day, by the time they come to the bank, they understand the requirements that they need before they can access credit. The third one is around digitization. We empower them, and that's part of financial inclusion, that we ensure that their details are moved from manual systems onto digital systems. The second thing is that we help them to access banking services using our FlexiPay platform, and they can move money, they can borrow, they can save, all in the palm of their hands. Today, what we are doing in Busoga is to actually launch this program, and we want to thank the Kingdom of Busoga through the Chabazinga, who has delegated the Katikiro to launch this program. The major purpose why we've started in Busoga is because we value the women of Busoga. We want to see that we transform their lives. In the next 5 years in which this program is going to run, we'll ensure that businesses move from one level to another, but to also empower the women in terms of managing their business, in terms of improving the way they transact.